Let's start with the gentleman in front. There's a microphone coming behind you. Thank you so much. My name is Matthias Mpuuga. Until 9 months ago, I led the opposition in the Ugandan parliament. But I'm still a member of the Ugandan parliament. I initially came here at the invitation of the Maryland Elections Board. Chiwangolo kungamba kumwadete munakalaba. Muganda wange yeko. Musajja wo finito. Musajja wo wekitiibwa. Ow'ebitaano tebamumanyi. Kakati neebuuza awo Matthias Mpuuga Nsamba yagenzeewo nkani. Ani yamuwadde invitation. You know like someone yamuyisa yogere yabadde nga atategeera gwayita kwogera. Neebuuza Mpuuga watuddewo ngani era wazze ngani oba wabadde kajjajjatta nga bwe tunaabeera mu debate nti mu audience waliwo abalina okubeera waawo bakajjajjatta bakigatto nga oyo kigatto ogwatambudde naye Ivan Bwohe. We expected something. A bit. Twandisubidde nti bataddeko title nga bwe tumanyi ow'ekitiibwa eno wetuyita ow'ekitiibwa yaliko minisita Mengo. Naye omukyala agambye, yes, can you hear from that gentleman? The microphone is behind you. Mukubwa n'ayimirira bwantoogo yeeyanjule abali awo bamutegeere. Ekisinza okukwasa ensonyi oba okukwasa ennaku ayadde ayina okweyanjula nga former leader of opposition so si commissioner, kubanga olwaleero ye commissioner ye commissioner wa parliament. Ekibiina ekisinza ababaka abangi ku ludda lw'opposition weewaawo yaggibwako ne yeeremezaako Speaker Anita Amongwe n'amulemezaako, naye ekyo aganye okukyeyambaza nti nze Matthias Mpuuga commissioner wa parliament ya Uganda abadde alina kukozesa tayita eri former leader of opposition 9 months ago. Ani yajimuwa ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobi Wine. Ono ne yali asaba debate wakati we ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ono ye yayita Kyagulanyi omuyaga. Ye yayita Bobi Wine yagamba nti ife twabeerera mu bintu ebyamagezi by'obufuzi awo yali mu bidongo yali akuba muzikiziki. Naye olwaleero sinnalabako sinnalabako lutambula lwonna lwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert out of Uganda oba convention oba interview okiwuliriza oba congregation yonna nga tebamutaddeeko title. Bwetaba ya principal, bwetaba ya former presidential candidate, aka His Excellency kayina okubeerako. Leero Mpuuga alinga nze titleless, tewali namumanyi, nobody knows him. So balina genda ku Google basachinge who's Matthias Mpuuga, labate search bawe baleetera nti is a corrupt official, ono yaggibwako obwa commissioner ne yeeremezaako, ono yeegabira akasiimo nga yakayingira mu office yakamalamu emyezi 6 ne yeegabira akasiimo. Kakati oli wa Google danga muddamu werijje ku Kyagulanyi. Okitegedde nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert is don't your level. Kati Matthias Mpuuga wandibadde we introducing otya singa Kyagulanyi teyakuwa kakisaako nakuwa obwa leader of opposition. Wandibadde we yanjula otya. How do you introduce yourself? Mumumanyire mulala, mwebaze nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ani yandibadde abamanyi era ani yandibategedde. Okirabye nti kati ku Kyagulanyi kotambulira danga muweerijje gwe. Otegedde levo yo wooli tiri akumanyi.